Atendereza wagurumizwe oishitafe tonda ne mama namugereka abango bwangwa bwangire bwabo ndikitangala mbasindike kitangala ndikwagala mbasindikire okwagala ndi bumu mbasindikire obumu ndiddembe mbasindikire ddembe bagombogo kyewagula erizala enkambwe gwakasi gwakuzikira balamusizaako bakikaana mwena abampuliza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate wakatekaffe tulimu akokusoma ensi yaffe ey'omunda wepo neyawabweru katonda atudde munda munze alamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo takaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza saba bisule mu gguluka weeyongeyo n'obulamu bwo bubikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu bwe tunaabeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu bajjajjaffe mbw amayembe amazadde era amalungi abatudde mu kitangaala saba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mukama ate ng'ofulumya obutamanya obw'ekizikiza era mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabiro ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu edda ekikula kikya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegeere nti eggwe omwana owa katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa katonda bwo obeere bumu wamu n'obutukuvu obutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako ba mikwano tubaagala nnyo nnyini ddala abaagalwa nga we muli okulaba ensi erimu akavuyo n'ebikolwa eby'ennaku mu nsi yammwe abaagalwa bino tubasaba muleme kubeera nga mufuuka kitundutundu ku byo mukole kyonna ekisoboka obutagwa mu mayengo ago agabaleetera okubeera nga muyaayaana okuwoolera eggwanga ago agabagamba nti eriiso ku liiso naye musabire abo bonna abali mu katemba oyo ow'obulumi basobole okubeera nga bayimusibwa baddizibwe mu mayengo ag'ekitangaala ekyawaggulu kubanga abo abalumya ne bebalumya bonna batambulira mu mazina ag'amayengo era nga bonna beetooloolera ku mayengo ge gamu kitegeera naye nga si bwe kityo bwe kirina okuba kirina kubeera nkolagana kubanga amayengo ge gakuleetera abantu era ge gabavuga ne gakujja ku bantu kitegeera katukuwa ekyokulabirako omuntu ayagala ennyo ebintu eby'okumanyika n'oyo omujulizi oba gwe muyita mata tebalina bintu bibeera bibafaanaganya naye ebiseera ebisinga beesanga nga bali mu kkubo lyerimu ekiriwo kiri nti omujulizi oba gwe muyita mata ye avaamu amayengo agagamba nti ndi mwetegefu okubeera nga mpyayo ebyange byonna okusobola okubeera nga ebyange mbisanga mu maaso sobole okubeera nga ndaga okwagala kwange nga mpita mu kwesaddaaka ate oyo ayagala okumanyika ku social media ye n'afulumya ebigambo bwe biti tineetaaga abantu abo abasobola okubeera nga bateeka ebyo bye neetaaga okusinga ku byabwe era nga oba oli mwetegefu okubeera ng'osaddaakibwa ku wange kikole kitegeera
Abagalwa kino kibeeranga kufuru na kisumuluzo. Bibeera byanjawulo naye ate byesanga nga biri mu kifo kyekimu. Omujulizi n'oyo ayagala okumanyika beesanga nga bavuyira mu mayengo ge gamu. Paka ng'omu asobodde okubeera ng'akula busuka kuba w'amayengo ago. Omujulizi oba gwe muyita Mata waaligamba nti nsaanidde ekingi sikyetaaga muntu mulala yenna okubeera nga nzikaanya naye oba nga mpa olukusa engeri gye nnyina okubeera nga mpisibwamu mu ngeri ey'ekisa. We baliyogera ebigambo ebyo bajja kutambula bave mu nkolagana etabayamba nga tebannyonnyodde era nga tebakoowodde muntu yenna balwanira. Kiba kitegeeza nti ekisumuluzo kibeera tekikyaja mu kufuru mukadde ako. Kitegera kyekimu eri abo bonna abandisobodde okubeera nga bafa. Kitegera ku lw'ekyo oba ku lw'abalala batandika okubeera nga bakyuka. Abaagalwa kino we kitandika okubeera nga kibaddewo, omuntu atandika okubeera nga ava mu mayengo ago ag'ejjengo eddene mu bulamu bwe. Kino muzze mukiraba mu mawulire gammwe agayise nga waaliwo abavubuka babiri era nga buli kinnoomu yalina enzikiriza ye. Enzikiriza zaabwe ne zeesanga nga zaasisinkana mu masaŋŋanzira. Tegera abagalwa, omu ali wamu naffe wano mu ggulu era ng'ayagala mumanye nti ali bulungi. Omulimu gwe ogw'okuyongera okubeera ng'ayamba abantu basobole okubeera nga bategeera nti waliwo bingi bye basobola okubeera nga bafuna nga bakkaanya nga newankubadde muyina enjawukana. Kitegera mu ngeri eno osobola okwebuuza nti okufa kuno ddala kwabadde kuyina okubeerawo mu mpulire ey'obuntu? Nedda, si bwe kyandibadde. Naye bangi beesanga nga babonyaabonyezebwa oba bafuna obulumi ku lw'ensonga eyo. Kituufu, naye asigala ng'akyatambula ng'omwoyo omulungi era ng'omulimu gwe kwe kubeera ng'ayimusa abaana b'abantu n'okubazzaamu amaanyi okubeera nga muyogerezeganya ku mutendera ogw'endaba ennene ey'eggulu. Abeebaza ku lw'okwagala kwammwe n'essaala zammwe era nga abasaba musonyiwe. Bamikwano, osobola okubeera ekitundutundu ku jjengo ery'entegeera eritonda eddembe. Osobola okubeera ekyokulabirako ekyo ekiramu eri abo bonna abayagala okubeera nga bayina embeera ey'okukkaanya mu kifo ky'okubeera nga babeera n'obutakkaanya. Omwagalwa, osobola okujjukira nti wajja ku sseŋŋende eyo osobola okubeera ng'oyita mu bulamu obutafaanagana n'ebyo bwe wandiyagadde. Kino kikuyamba okusobola okubeera ng'ofuna obwerufu, okufuna amaanyi n'okubeera nga mubeera mu ngeri ey'obumu, mu ngeri esingako nga we yali emabega. Kitegera temwalina kiruubirirwa kyonna kyakwekuba, kwekyawa na kwetta ku lw'enjawukana ze muyina. Nedda, nga newankubadde ku mmwe abawuliriza era abasoma obubaka buno tewaliwo asobola kubeera nga atta era tewaliwo asobola kubeera nga akyawa mu byaddala. Naye kyangu nnyo okubeera nga osikaasikibwa n'odda mu nkaayana ez'omutuufu n'omukyamu.
mu kifo ky'okubeera nga oyingira n'osima zaabu ow'endaba ez'enjawulo n'amaanyi ago agava mu ndaba ennyingi. Kituufu oyina eddembe okubeera n'endabaayo era nga tukusaba osigale n'endabaayo. Tukusaba endabaayo n'essenga w'omutima gwo etambulire ku kiki ekyo ekitudde mu bulamu bwo. Naye jjukira, buli w'osindiikiriza ekintu kyonna nakyo kikusindiikiriza. Mu ngeri eno w'olwana ku ebyo by'okkiririzaamu otandika okubeera nga okka mu mayengo ag'okulwana oba ag'okuwoolera eggwanga. Naye kasita obeera nga okkiriza ggwe kennyini enzikirizayo n'oleka abalala nabo ne babeera n'enzikiriza zaabwe, tewabeerawo bukuubagiro, tewabeerawo. Kasita obeera nga oyimirira bwantogo ku nzikiriza eyo ng'etuddemu okwagala, tewabeerawo lutalo. Gano ge mayengo agatatudde mu bulabika. Era nga naawe osobola okwogera oba okukola ekintu kye kimu. Naye amayengo ago agayimiridde mu kwagala ga njawulo nnyo ku mayengo ag'entalo okubeera ng'olwana n'abalala. Amayengo agamu ku go gasikaasika okubeera nga owalirirwa, oteeseganya n'okufuna okutegeera n'okumanya ku ki omuntu ky'aba ayagala okubeera nga akulaga. N'abo abatakkaanya bandiwulira empulira ey'obulungi mu mutima gwabwe obeera nga otudde mu kwagala. Kiba kitegeeza nti amayengo g'abalala agandikusindiikiriza okubeera nga oyomba n'okubeera nga okola ebikambo ebisingawo gabeera tegakyasobola kubeera nga gakuwamba. Mu kifo ky'okubeera nga okookera amannya abantu nga omutuufu n'omukyamu, omulungi n'omubi, omulalu n'oyo asaanidde, kakkana jjukira nti mwenna muli bantu era nga muli baŋŋanda y'emu. Waliwo abo abali mu kitangaala eky'okwagala, ate waliwo abo abaabulira mu kizikiza eky'ebuziba. Naye ekisinga obukulu, buli mwoyo gwonna gusobola okukosa omulala gwonna. Musabire abo abaabula, mubeere eddembe eryo erigaana okubeera nga musindiikirizibwa okudda mu ntalo. Mubeere n'obumalirivu okuyiga okuva ku balala. Mugezeeko okulaba nga mukolagana mu ngeri ey'ekisa. Eri abalala batasobola kubeera nga bakuwa ekisa kye kimu, osobola okusalawo obutabawa bigambo byo, obutabawa budde bwabwe bw'omanya n'obutabawa budde. Wabeera ng'omuntu omulala ayagala kubeera ng'alwanagana, tekitegeeza nti oyina okwenyigira mu lutalo olwo. Omwagalwa, osobola okubeera eddembe eryo ly'oyaayaanira okulaba mu nsi. Londako okubeera nga wejja mu ntalo n'endaba ezo ezibaleetera entalo. Oyimirire mu kwagala okwo okukuvaamu. Yimirira mu bwantoogo, mu bumalirivu obw'okutegeera. Tekyetaagisa kubeera nga okkaanyana buli kinnoomu mu ndaba ye. Kitegeera, ebiseera ebimu abantu bangi bwe babeera nga bayagala okubeera nga balaga nti abatuufu, beesanga nga bayagala okwenyigira mu ntalo. Naye gwe osobola okubeera eddembe, osobola okubeera ogw'omwoyo ogumanyi ekituufu eri ggwe kennyini nga teweetaaga kubeera nga okirwanirira. Osobola okubeera oyo asirika n'osobola okubeera nga ogabana eddembe mu ndaba gy'olabamu ebintu mu kifo ky'okubeera nga
ugenda mu mbeera yonna ey'akavuyo. Yogera n'ekisa. Sabira bonna. N'abo b'oyita balabe bo basabire. Manya okubeera omutuufu nga ggwe obeera oli bumu wamu n'omwoyo wo ku ebyo byonna ebyetaagisa eri bonna okusobola okubeera nga beebonga mu nsi eno n'ekisa. Katonda akuwa omukisa. Tubaagala nnyo nnyini ddala, yeffe amayembe amazadde era amalungi agatudde mu kitangaala. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.